omuntu akukakkanya akukolera olukomera olwosigale wa wooli oleme kuvaawo ye muntu akumanyi enneeyisaayo embeeraayo obuvoobwo amanyi history ye yonna, and so they have a preconditioned notion of you. Bo mu bwongo bwabwe olw'ensonga nti tebakula tebakikakasangako nti omuntu akula mu bwongo, era omusanga akumanyiira oluvannyuma lw'emyaka 2 osomye ebitabo 100 olina information gy'oli exposed to ne results zo zitaalinga ne information gy'ofunye n'ayagala akujjukize wa waakusuubiriza n'otunuulira omujega. Era omuwulira alaajana nnyo lwaki oyo alowooza wano nno mu Uganda kamba buli akagambo ke bakozesa nze kaakati bakaluba ke bankozesaako mbu alowooza mugezi nnyo. Buli njagala abagitera okugoberera ennyo videos zange ekibuuzo kye mba nkubuuza lwaki buli kaseera kubanga tewaliwo video gye nali zona nga nti ndi mugezi lwaki kyoggukirako mbu mugezi? You know it. Like it's there. Batumya abantu abasiru osobola okuga nti bali bayite bakaluba, naye era nja kusangayo ng'ogamba nti oyo musiru era byayogera tebiriimu magezi. Ezo feelings zo ezo feelings zo zigezaako kuntemaatema onzize wali w'oyagala we wandabira. Ndi musajja muzimbi, no, ndi musajja muzimbi eyeerwanako nfune platform ninnyo ku platforms z'ensi yonna. Nina ekirooto kati gwe olina ekikyo olina we weetemeratemera w'ogamba nti wano olina okukoma. That is preconceived notion. Olina we wandabira era olowooza wenkyali. Kyova olaba omuntu mugamba bw'oba kisoboka sengukako okwo ku kyalo kwe baakuzaala. Vaako mu bantu be wazaalibwa nabo obawulizenga buwuliza. Okubulamu si kibi, okomewo bukomi after some time when you have seen what is there in the other world. Abalala balowooza batya era babiraba batya. Era abantu abasinga wano okutukaluubiriza gwe bazaalira wano ewaffe Namugongo, n'asomera Namugongo, n'avubukira Namugongo, n'akaddiira Namugongo, tamanyi kisukka Namugongo. Bw'otandika omugamba ekisukka wentegeera ye tetuukangayo. Etandika okumumenya era atandika okuwulira ng'oli mu pigeon talk kyava akuggulako olutalo agezeeko kusembeza okuzza mu kyamanyi. The fear of the unknown. Batya ki kye batalabangako kye batategeera kye batamanyi so tebaagala na kigezaako. But the results ze tufuna mu nsi nkubulire, if you want to become that lion you have to be ready to be understood and to raise above what society sets. Negamba nti nno omuntu alina kubanga akkiriza bw'ati, alina kubanga akola kino. Olina kukkiriza ebirina okutuukako. To be misunderstood is to be disliked. Kulina kubanga kuvumwa. But what you want the results. If the results are coming in, the rest is background noise. Nze nkola ebyange era I was supposed to be at the Ministry of Lands. With no qualifications, I had to give lectures. Naye mbadde nina engagements. Zesobodde kujja. They called me and but how many of you betulina one who are more qualified than I am? Ensi kuyiriba. Kati bw'oba oyiriba tolowooza nti by'oyiriba bisobola okumekinga amakulu. Naye tonda waakatibako. Oyiribe ebibyo ng'abantu babiyita bya kisiru. All you need is belief. How it's done and who's going to support you, they have to find you on the way. Agenda okukkiririzaamu n'agenda okusapootinga agenda kusanga nga watambula dda. Teri muntu akkiririza muntu atalina kyalina, talina kyakoze. Nzize nkusaba onfunira omulimu. Gwani
nina CV, so what? Bameka abazirina. Nina degree, so what? Bameka abazirina. That is the harsh reality of life. Omuntu gwe kyolina okukeera okwenoonyaako kiki ekigenda okunfuula ow'enjawulo bannondo okuva ku balala. Ebiseera ebisinga ekyo ekintu society egenda kuba tekikkiririzaamu at that given point. What are you going to do? To conform? To let go? What's your next move? What is your next move? Do you know how many people have dreamt? Ne babanga ddala balina ebibuuzo ebirooto byabwe. And abantu abalitalina kye bali. Awandiika buwandiisika message ne kakujja ku mulamu and ne kakumaking even to second guess yourself. Omanyi bakyala bameka abayinoonye obufumbo bwabwe lwakuba waliwo amuvumye ku social media. N'amulabisa n'ayogera kino. Waliwo kati gwe nalabyawe yabadde yeefudde kabaka mu kuvuma abakazi gundi simanyi second wife alina bati n'omutunuulira n'otunuulira omujego ono n'omubuuza gwani yakumenya omutima. Kuba tewaliwo muntu alina bimutambulira agenda ku mitimbagano kwogera ebyo. Tewali muntu alina bimutambulira adda ku mitimbagano n'avuma abantu tebakulimba. Olowooza how you're going to abantu bakulaba batya? Your character. What are you selling? Kati ng'okkiriza every Tom, Dick and Harry ajja akubuulire. Baki be mujjako information? Nkubuulire eno ensi terina formula. N'obulamu tebulina formula. Era Haji Bakalu basijjanga ku wano ne nkugamba nti eno ye formula. Lwakubanga ab'emitwe emitono baagaana kutegeera. Naye nkubuulira nti no positive energy is more likely to give you better results than negative. Bw'oba olina omutima ogukkiriza nti ekirungi kisobola okutuukawo mu bulamu bwange, you manifest it. Possibilities ziri nti nno kijja kubeerawo. Nkukakasa. Okwagaliza abantu n'okuyiga okwogera obulungi mikisa mirungi nti nno waliwo agenda okwekwanya akusembeze because of that. Naye oli wa boggo. Webuuza sifunanga mirimu. Emirimu wano gikyagaanye. Ate nga nasoma. Aho batugamba tusome obutabo tusome. Have you really sat down n'otunuulira abantu abayiseemu n'obatunuulira how they talk, how they express themselves and how they carry themselves around nga bafunye ebibakuba, how they don't lose character nga bali in times of adversity? Have you watched and observed them? Ng'ensi etandise okubasekerera. Omanyi nti nno mu nsi bw'oyitamu buli kizibu kyonna ekikutuukirira ensi eba erinze kuseka. Nze mbadde wano nga nkola programu ebeera ku Olokoso naye nga ratings zaayo eri tugambe eri ku 50. The moment we naleese nga programu ndeese yakuba nti banzibako ttaka, abantu bagirabye endowooza 10 times better than ze mbadde nkola. Naye ng'ezibaddewo zibadde educational, zibadde ziyigiriza bintu bizimba. Why? Ensi yaffe wano eyagala bifudde. How do you expect a positive, vibrant life with a negative mind? How? Tunuulira ebibasika. Teekayo wano ekintu nti waliwo trailer gwefotodde omuntu ogenda kulaba how many views you are going to see. What attracts you? Ate bino ebintu simanyi lwaki bikyabeewuunyisa n'obbeewuunyisa. N'alabye buli feeriya yonna nga nkola mu vidiyo ne bamala kulasiti ne bayokya. Bonna ne bayokya. Bannange nalabye era ekizibu nti yakola kino kati njagala buno obubaka mbubawa ate nga mbubawa straight forward. Njagala mubuwulirize. I've never been very specific when I'm giving out this information. For someone who knows his or her life and how ng'amanyi engeri gy'ayagala ogidirectingamu,
nkukakasa tolina ky'osobola kumukolako, especially someone who has already developed a character. Era be bantu bengezaako okusomesa mufuuke mmwe kambabuulire ebizibu. Tewaliwo muntu yenna ali immune from trials and tribulations of life. Ojja kukola ebirungi bikutuukeko bikola emyaka 5 nga bw'olaba bizinesi zange bwe mbadde nzikola. And people who are jealous, who are envious, will be on the side saying nothing because they are irritated and they don't know how to handle it. They will just keep quiet. The moment you fail once, they will ignore all the success you have enjoyed for years, and they will beat drums about one incident. Now, that is the character. Those are the symbols, those are the signs of failures. Byonna ebibadde bikutambulira mu bulamu bajja kwefuula nga babadde batabiraba. And what do weak people do? They conform into their pressures. Naye kankubuulireko ekintu kimu. Nyinza okukola byenkoze ensense enkya bizinesi yange neegwa. Bwegwa, so what? Tewaliwo babadde bazikola ne zigwa. So what? Ate abantu balina ebintu bye beekwasa. Kankubuulire, ekirungi oba ekibi kituuka ku muntu gw'osuubira nti mubi oba mulungi. Saagala weerimbe. Ojja kusanga munaddiini alabiridde enfunzi zonna ku kyalo ng'alwadde kansa. Mukama Katonda aba talina kyamubonereza. I just want you stop being delusional. I want Africans to stop that mentality ey'okubanga tetulowooza. Okwekwasa buli kimu nti kirina kwe kyavudde. Things happen. Omuntu aba teyakoze exercise n'afuna amasavu, afuna cardiac arrest. Totandika biteekawo nti gundi baamuloze. Tulina okubaako ebintu bye tubuuka mu kisinde kyaffe kye tulimu. Oyo Bakaluba yabadde kino lwakuba yavulunga obusiraamu. Like, how naive are you? How naive are you? How naive are you? Netanyahu akyatambula. Trump yateeka nawo bans namba. Yakomya nawo n'awangula n'ekisanja ekirala. How do we think? Mulimu ekiseera w'owulira ng'obwongo bwagala owulira bukwetoola oyagala okwata omuntu omushaking obwongo bw'oti. Let us take responsibilities of our lives systematically. Let us change our beliefs. Tutandika okutwala obuvunaanyizibwa. We are making things happen. We are not allowing things happen to us. Deero ebyange bitambula bulungi. Enkya bw'olabanga bitambula bubi, nkwegayiridde teweemalangamu malusu mu kamwa nti byantuuseko because of this. Factors eziba zaatuusewo. Why are you analyzing lives you have never lived? Lwaki omuntu atabeerangako pilot, bapiloti baba batudde okunyumya? Weefuula ategeere emboozi zaabwe. Ebintu ebimu mutandike okukkiriza nti nno levels zange ez'okubitegeera sinaba zituukako. Weerwane kuzituukako. Kyova olaba abavubuka bali wano abaayiga ebintu in theory buli lunaku bawoggana wano e Uganda. Twagala bonds, twagala kino, okuzimba ne business biki. Mulowooleza mu bintu amagezi gammwe bitanaba kutuukako. Mubimanyi naye temubitegeera. Abagagga weebali basudiiri bazimbe gwe n'otandika okubala by'obugagga wano renti avaamu bw'ati oba wateekamu biki oba wateekamu ssente zifaanana bwe ziti. Sudiiri gwa musinga obugagga ng'azimba bizimbe. Waliwo ekizimbe ekizimba omunaku. Bonna babakola nsobi. Ebintu ebiri waggulu w'okutegeerako era obitegeera kusinziira nga bw'obiraba. You might think that they are making mistakes, but strategical. Bamanyi ki kye bakola. Only that levels ze baliko tonnaba kuzituukako. So olumu bw'oba oziwaako amagezi
kirungi nnyo ate n'otandika okuwuliriza ababikoledde ddala. Nze waliwo yagamba nti nno Bakaluba tetumuwulirizangako ng'awuliriza ng'oba asoma. I'm telling you this. Nsoma. I take time to make research. And I respect people who have what I want. Nabagambako nti neegomba nnyo omusajja Steve Harvey ng'akola ebintu bye. I got my mentors. Mpuliriza seefuula mugezi kisembayo. Gwe wonsangidde w'oba olowoleza nti neefuula omugezi. Naye mbaako be natudde nenfukamira ne mbawuliriza. Kyova olaba nakugaye wali nteeseewo Bakaluba auditorium era abantu bajja kujja basomeremu nfunerewo. Tutandike. Nkookinge be ngenda okukookingira. Why? I have abantu be neegomba. Neegomba bwe baliivinza obulamu bwabwe. And so I try to cautiously duplicate what they are doing. Nsobole okufunamu. Kuba neebuuza lwaki omuntu ono akola ekintu kino. Ngenda okwekanga nga bwe nkigezaako nfunamu. Gwe mu kifo ky'okwegomba ali waggulu oli very comfortable mu bali wansi abaliivinga obulamu bw'otayagala kuliivinga. Why? Kubanga they make you comfortable. They never question you. They never question your existence. You enjoy the conformity. You enjoy the simplicity. Yet you want okufuna ebintu ebikolebwa obulamu obuzibu. Who is silencing you? Who is silencing your dreams? Ani akujjukiza obudde bwonna nti tukigwanidde? Era masasi kigoolina omukuba right now. Oba you are just so dense or blind that you cannot even spot them. Abantu abatugamba nti tekigenda kusoboka. Oba abatujjukiza wowe twava era bwe tulina okuba nga tutambula. Abasinga tebakikola nti tebatwagaliza. Bakireeta in form of love. Kankubuulire. Bw'owuliranga omutawaana nga gutuuse ku Haji Bakaluba, just know gwamutuuseeko when he's pursuing his dreams. He's pushing everything that he can give out. Atuuka okuva mu nsi nga talina kimuvuddemu. Entaana ye mugituukeko nga nkalu, nga byonna yabikola. Yabireka abisomesezza, yaleka abikoze. Ekikulumya stress nawa wooli mu bwongo obwo okimanyi that you have more. You have more potential than the results you are seeing right now. You are frustrated. Lwaki? Lwansonga nti nno the map does not equate the territories. Ekyapa kinene naye ettaka lyolabako ttono. Kigamba eka 2 naye olinawo 5 ku 10. Wasoma nnyo, omanyi bingi, naye results zo tezijja. Duliboolu n'ovumbula the beast in you. N'olaba lwaki abantu abalala everything they touch turns into gold. Omuntu ali from the side agenda kitunuulira as a chance. Naye bw'osemberera omuntu oyo n'olaba what makes them. Akawero ke babatungamu lw'olimanya nti tebabeera bantu ba bulijjo. Omuvuma n'atareactinga. Omugaana okukola ekintu ky'omugaana okukola kyakola. Lwaki? Their belief system yakyuka dda. Yava ku kikyolowooza mukambwe nnyo. Tolina kyogenda mugamba. Kati omuntu atali kyendi, atalaba birooto ogenda kuŋŋamba ki? If I'm crazy, I'm crazy. That's okay. That's okay. Lwaki oyagala tubeere ku vibe y'emu? That's why abantu abagezi oba abantu abasituka abasuumuuka tebabeera nnyo na mikwano, tebabeera nnyo n'abantu. Kubanga batandika okulaba ebintu abantu bye batalaba mangu.
ate omala kutuuka ku level eyo n'omanya abantu naturally nti bali siro. Kyolaba mu bwangu ky'okuba dakiika emu n'obanga osobola okukitegeera ogenda okukiraba olinga atwala ebbanga tajja nnyo nkubuulire bw'osanga omuntu abantu abagezi they enjoy solitude. Omusange ewe nga tayagala bagenyi. Musange ewe nga they enjoy their own company. Naye ate ekijja okutuukako bw'oba otuuse mu ndowooza efaanana bw'etyo n'obanga tokola bigwanidde magezi go stress erina okujjira. Gwe weebuuze lwaki abantu babuuka. Nze waliwo abantu abakuwano nga mbuuse nva mu nnyonyi okufuna dopamine okufuna kakemika ako nga kakujjamu. Weegendereze omuntu oyinza okubaawo nga sisitimu yonnafu ogenda emmanju okufuuyisa naye olunaku lwokedde oba oli ku mbagayo oba ku mukolo gwo gwe weewuunya oyinza okutuula ku reception okumala essaawa nnya nga tosituseewo. Ndowooza emirundi mingi musobola okimaakinga tolaba mugole ng'asituka kuva ku reception kugenda kukozesa toilet naye ng'ate omulaba ng'alya. Obwongo bukontrolinga ebintu mu mbeera abantu gye batategeera era atannaba kutuuka kwagala mmanju waafuna ekimukanga ne bamubikira afudde tamanya ddiro yatandise kwagala kugenda mmanju. Bwe mulitandika okubeera abayima mu kutegeera ebintu entegeera gye bitegeerwamu ojja kukadinga obwongo bwo era ojja kubumanya nti weapon etazannyirwako. Omuntu oyekkirizaamu ayimirira abantu bwe batamusuubira nga tamanyi na kyagenda kwogera naye ne yeebuuza nga yeemanyi n'agamba nti yenze n'ayogera ate mwenna ne mukkiriza. Mental limitations. Omanyi abantu bameka abagezi? Abantu bameka abagezi abeekulubeesezza ku bantu abasiru ne ba endinga up nabo nga bye bakola kati bya kisiru. Teri muntu agenda kaakati n'akola mu kikubo n'amalayo emyezi 2 oba omwaka n'avaayo nga tayogera nga ba mu kikubo we boogera. Tebakulimba. Ne bw'omusanga ne bw'aba ku mukolo omanya nti oyo ye akolera wano. Era bw'oli yambuka akolera ku Sheraton bw'oli musanga ajja kubanga y'oyo. Akola mu nnyonyi ya hostess bw'onaaba olina ky'omubuuza ojja muwulira. Yes please, how can I help? Nga kali kaamulemeramu akazzaayo kamutambuza. Ze nabanga wano n'ajja ati ng'omuwulira ayogeranga n'abantu. Okay, yes please, if you may please. Nenga wano Olungereza lwamubeeramu. Jangu wano e Uganda nyaabula. Oyogera oba oyogera Land Road owulire. Onaasasula oba toosasule. Tunaaba ku ekyo ogira oyogera ne babulooka tunaabiraba. Yoyo. Society. Society. Kati abantu nga bagamba mental development and personal development is a lie. Tekiriyo. Kyokiririza lima ebijjo ojja birima paka omugongole guli kutuka omulimu tojja gufuna nkukakasa okutuuka nga weekozeemu omulimu. Kola ku mulimu, beera ku mulimu gufiireko, oleme okwekolako, oleme kusoma, oleme kwesomesa, oleme kweyongerako value. Ojja gukola obudde bwonna paka lwe bali kugamba nti nno otuuse ku age gye tutakyasobola kwetaagiramu abalala bajje. Bwe banaaba tebagobye bajja kuyingizaawo obuvubuka obwekolamu omulimu obusomye okukusingako otondowale oveewo wekka. That's life. That's life. If you do not act upon it, it will act upon you. There's no way around it. Kati ng'otandika okutunuulira bafeeri ababeere gye babeera, oli atuule abeera awo ng'akubuulira ove ku mulamwa, otandika okuba nga omusawo w'obwongo bwo, omuntu ali ku mental diet yo nga tali ky'oli naye mwennyini yeeremererwa. Oyogera naani? Kyova olaba muli wano, they are abusing you every day. Every day tebalina kye babakolera ne bajja kati babagulidde dazi t-shirt mutuwogganira.